w'enkuba asaasaanidde ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo asudde ennyumba y'omutuuze Mike Katende ku kyalo Buddimbo mu ggombolola y'e Ssekanyonyi mu disitulikiti y'e Mityana. Ekisenge eky'ekyengulu kyasuuse ne kigwira abaana ono nga yeebase eno n'abaana abalala kati yagenze okuzuukuka bw'ati yasanze ekisenge kiri kimaze okugwira abaana alaba kino kijja n'akwata kino taata waabwe abaana ne bafuluma kati bwe bafulumye naye yagenze kuwulira ng'ekisenge kimusinze amaanyi era kyamututempola naye naka nenga obuzibu bwabudde ku Nkuba ate nga ennyumba by'ebisenge badde bituweereddwa ate nga badde bakagikuba ettaka obuzito kati n'okusinziira ku ttaka lyennyini kwebadde nga lya luyinjayinja. Ennyumba ebaddemu abaana 5 n'ekitaabwe era oluvannyuma lw'embuyaga esuuliddwa Basatu bafiiriddewo ate ababiri basimattuse olwo y'ekitaabwe Mike Katende atadde ku kakokola tondeka nnyuma. Abaana abafudde babadde balongo okuli Waswa Derek ne Kato Douglas ab'emyaka 13 saako ne muto waabwe Florence Nakamya ow'emyaka 10. Ennyumba yabakubye ebagwiridde ne bakuba abaana basatu n'engatta. Merida Sarah muliraana w'amaka gano agamba ekikangabwa kino kyaguddewo nga ssaawa 6 ez'ekiro. Ssaawa 6 n'ekitundu ogw'ekiro ne baŋŋamba nti Hajati mu lusozi ennyumba egudde abaana bonna bafudde naye kitalo nnyo ddala kitalo. Tuwa obudde bugenze okukya tetwasobodde kujja olw'enkuba yabadde mpitirivu tukedde ku makya naye okutuuka wano ng'abaana bali 3 abafudde nga 2 balamu. Ssentebe w'eggombolola y'e Ssekanyonyi Membe John ategeezezza nti abantu bano babadde bakasenga ku kyalo ng'ennyumba mwe basula si ya buwangaazi nnyo. Abantu bange bano badde bakyalimbula mbu bakwetetenkanya kwabadde bakasenga mu kitundu kino basofu okuba lusisira mu kifo basobole okugenda mpola nga betasaako ettofaali nekisobose aye n'enkuba gyali balinze okusimba akamere akasooka ezena bibi byereere ebyokwakkana nga bafiiriddwa abantu baabwe batyo. Naye naffe tufunye ekikangabwa ky'amaanyi okulaba nga tumenze okutuuka wano ku nnyumba y'okwasula nga mu butuufu ddala asuulira ddala bubi era ng'ekikangabwa kyagudde. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Wamala Rachel Kawala ategeezezza nti poliisi etuuse mu kifo kino neyeekebejja emirambo oluvannyuma n'egiwa ab'eŋŋanda okugiziika. Emirambo tumaze ogyekebejja ne tugikwasa ab'eŋŋanda okweyongerayo n'ebyokuziika nga we twogerera tugguddewo death inquiry file atunoonyereze tuzuule ki ekyaviiriddeko ennyumba eno okugwa. Doreen Nakajiri ne John Bagenda BBS Telefina Ageesigika. Sibirungi ebyabannakibiina ekya Democratic Party abagala okujja Nobert Mao mu ntebe eyiwa President biyinza obutatuukirira kitegeezeddwa nti abamu ku babadde mu nteekateeka ate basuubiziddwa agafu mu